Okusinziira ku bbaluwa eno Buule omwami aba office eno eringa eyeebuuza. Yes. Ne bweba yeebuuza ebbaluwa eno emanyiwa weeyina okuteeka teyina kujja mu ffe. Mu social media eyina kugenda wa mengo okitegeera ofisi ya Kabaka ow'ebweru omumanyi ye Katikkiro sebo ye mukwata ddamula Katikkiro okitegeera kakati bwoba ate nga gw'ogituleetedde ku mikutu gino emikwanira wala mu mawulire kye tuyita red flag waliwo akabonero akakola ki akeewuunya wali nkugambye nti waliwo amawulire agasaasaana nti ofiisi y'obwakasujju Lubinga yagibwawo. Is it allegation? Buule, is it allegation? It was an allegation. If it was an allegation, n'obwakabaka bonna tebuvangayo kutubuulira n'obwakasujju Lubinga tebuvangayo kutubuulira naye kye tulina okumanya ng'Abaganda nti etiquettes and norms owulira ebigambo by'Awamanga etiquettes and norms obulombolombo n'ennono butandikira ku ssebugulu bwa nnyomo kitegeera butandikira ku ssewuufu bwango. Ofisi y'obwakasujju Lubinga y'empabuzi era yewabulwa ku by'ennono gyeri Bwakabaka gyeri ofisi yeteekeddwa okubaawo naye gye muvuddeko era muzze nga muwulira ebintu bino nga bwe bigira waliwo amawulire agasaasaana era kyateekebwa mu musana nti Kasujju Lubinga yagobwa mu lubiri ebyaddala kakati kyova olaba embuga ye ewandiika ebyo ng'ebikoze nga byo kye tulina okutegeera nga ffe Abaganda nti tumanya ani ayogerera Mengo tumanya ani ayogerera Obwakabaka tumanya ani ayogerera Kabaka tubikwatagana ku buzaale oba abaana ab'Obwakabaka tubisuubira bijja mu ofiisi y'Obwakabaka Mengo oba ofiisi ya Kabaka yennyini waliwo Obwakabaka ne Kabaka kakati Kasujju Lubinga talina mandeeti yonna ennyonnyola ku buzaale oba ekintu kyonna ekikwatagana ku baana b'obwa Ssaabasajja. Sebo banyabo wetanira okunyirira katukwanjulire hana saluuni esangibwa ku Mwesuga Road ekira balina empeereza esinga okuba ey'omulembe mu bya saluuni oyagala extension wigs wig installation weaving styling cutting ne trimming byonna babikola braids dreadlocks twist pedicure ne manicure byonna obisangawo ku hana saloon bakola facials mu bika eby'enjawulo omuli ez'abaami n'abakyala bodicure products zonna tuziyina full body massage eri abakyala bokka waxing body scrub wood massage ne body contouring tukola permanent makeup omuli lip brushing eyelash enhancing ne eyeliner tukola ku bagole bonna ate nga tukuyisanga ali ewaka nga kwotadde ne kacaayi ak'omulembe leeta famire yo yonna tugiyoyoote gwayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti 2 10 oba ku WhatsApp noti 762 385 719 Hana Saloon feel at home. Obadde okimanyi nti okuleka ettaka nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka. Kaakati Abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eya kalitunsi era ku ttaka lyo sasula miliyoni 2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba ku miliyoni 2 giba myezi 6 bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo bookinga batandika okuteekateekera nursery bed basangibwa Kasangati ku Buyinja zone osobola kubirako ku noti 7 noti 3 283 391 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 603 bookinga kati sizoni ereme kuyitako naye nga teweerabira Lwazi Forestry Limited. Gwa Uganda byogere yona gye sinzira okuba tengo tulanye balide ddala nkubizo subscribing sharing commentinga sakono ku nsonga tugwa Uganda byogere
tugamba nti ne mu buli mbeera ko anazigatya kusa kubumbulira nsonga sakuno kwemboze stali za bulijjo anakulo okutano twegatibwako Fraka Ntambi omuli banafa bamu no watch era nga nkujjukiza kugwe atudda mu ddiiro lyo ateekateeka okubatenga olinnya ennyonyi ali mu mawanga ag'enjawulo mu no watch yegezako okubatenga kusembereza n'okubatenga kujjako ekiwubaalo n'okubeera ng'ofiringa nti oli waka kubanga ezo firimu bazikuteekerateekera okuba mu bavijja ab'enjawulo ne bakuyambako okukwata kusembeza ne mumanya kiki kye bannyonnyola mu lulimi lwaffe lwennyinyi lwe tutegeera olwaffe olw'ekinnansi olwa Uganda olw'Abannayuganda era Oluganda n'olw'ensonga eyo genda bugenzi subscribing Yes sir. Aha, tandikirawo. Muno wache kugamba gwali ku iPhone twina banafa abade ku iPhone nga bagamba finga te mutwetera app application ya muno watch ya Zedda ogenda bugenzi ku Game Store no bera nguteka mu erinya muno watch nawe gwali ku Android nawe ogenda bugenzi mu Play Store onoteka muno watch no bera ngo downloading app no creating account no bera ngo osobola okola films aba video bonna aba video mu Uganda babula na 50 so buli video kuba filmu yatandiko zogerera zona muno watch ya Zedda kitegeza oboguzewo oguddewo account lero so okola films za video junior jingo bamako bani enkadde zonna then nempya then nawe ayagala film style njogerere muno watch na eri covered ekugamba muno subscribe nze film zonna nempya nenkadde ye muno watch jibere emitwalo 3 buli mwezi tuba tuze kutematema bibadde mu wiki ku nsonga y'aba mawulire oba ku nsonga za ebikoze ku mawulire mu ngeri omu obendala naye nina story je ndabye leero je njagala nsoke malo kwegata ku Buule wano soke tulaba batusobola okwatagana naye batu banyonyole Buule yani Buule muna mawulire okuba ku Daily Monitor Gabriel Buule so njala kumwegatako kusinzira ku Ebbaluwa ebadde etambula soke tumale okutematema entoto tulabe butya erevudde etya era omuntu ayinza gikwata atya Buule. Allo Mukulu Buule Sebo kwaniriza konyo ku Uganda byogere Mukulu Buule kangezeko kudamu mufuna tulabe ensonga ey'Ebbaluwa etambula ngeva mu embuga ya Kasujju Lubinga aha ekwata kuki etegeeza ki lwaki ezisaawa zino tuli wato gidiscussingako nga ffe oba kitegeera so bino byonna tugenda byogera Mukulu Buule nkwanirizaako nnyo ku Uganda byogere nange nkusanyiza okuwuliza ssebo ensonga ekubisizaako Mwami Buule before nga tonna bagenda mu maaso njala nsooke malo okwetondera abantu bonna abatulaba era n'abatuwuliriza waba nga waliwo gwe kinaakosa wakati mu kudiscussinga ensonga zino anatusonyiwa naye olw'obulungi bw'okuba ate nga tutegeera n'okubeera nga tuli ku peegi emu yensaba laki nkukubidde ogezeeko tutemeratemeramuuko ku Ebbaluwa eno efulumye yaani omwami ono yaani g'omu ku bantu abagoberera ku nsonga za Buganda n'abasaka amawulire agakwata mu kkowa eryo kakati nsaba okutegeeza abatuwuliriza ku Uganda byogere nti si kya mpisa zaffe ng'Abaganda okwogera ku nsonga ezimu oba okudisikasinga ku nsonga ezimu ezikwata embuga waliwo nye tutugamba nti nno eby'omu lubiri bizibu naye ndabye Ebbaluwa nge essuli ekyasaanyizibwa ku mikutu emikwanira wala nga eriko egamba nti n'omwami agiwandise bamuyita Kasujju Lubinga kituufu mu Buganda efugibwa ku ze tuyita offices oba whatever points of power oba titles kati tetubaako nti no bano banaalinya bano ono Kasujju Lubinga ono Lubuga bano banamasole ono Katikkiro n'abalala buli omu abaako ne ofisi ye okuva Buganda lwe yateekebwa guntondebwawo okuviira ddala ku bassekabaka abaatusooka wajjawo ewoofiisi gye bayita ey'Obwakasujju Lubinga. Ofiisi y'Obwakasujju Lubinga y'empabuzi era yewabulwa ku by'ennono gyeri Bwakabaka gyeri ewoofiisi eyo eteekeddwa okubaawo naye gye muvuddeko era muze nga muwulira ebintu bino nga bwe bigira waliwo amawulire agaasaasaana era kyateekebwa mu musana nti Kasujju Lubinga yagobwa mu lubiri
ebyaddala kakati kyovulaba embuga ye ewandiika ebyo ng'ebikoze nga byo kyetulina okutegeera nga ffe Abaganda nti tumanyi ani ayogerera Mengo tumanyi ani ayogerera Obwakabaka tumanyi ani ayogerera Kabaka owulidde ebintu bino Amanga yesebo buli omu kyemmanyi omumanyi by name yes waliwo ayogerera Mengo waliwo ayogerera Obwakabaka waliwo ayogerera Kabaka kati ate waliwo n'atwalawo ofiisi eyogerera ofisi obwa Nnaabagereka n'omuyambi ayamba Nnaabagereka ng'omuntu okiwulira kati nga sikumenyedde bantu abo ebintu ebikwatagana ku buzaale oba abaana ab'Obwakabaka tubisuubira bijja mu ofisi y'Obwakabaka Mengo oba ofisi ya Kabaka yennyini waliwo Obwakabaka ne Kabaka kakati Kasujju Lubinga tayina mandate yonna ennyonnyola ku buzaale oba ekintu kyonna ekikwatagana ku baana b'obwa Ssaabasajja ekyo mawulire okusinziira ku bbaluwa eno Buule omwami aba ofisi eno eringa eyeebuuza ne bweba yeebuuza ebbaluwa eno emanyiwa weeyina okuteeka teyina kujja mu ffe bweba yeebuuza erina kugenda wa Mengo okitegeera ofisi ya Kabaka ow'ebweru omumanyi Katikkiro sebo mukwata ddamula Katikkiro okitegeera kakati bw'oba ate nga gw'ogituleetedde ku mikutu gino emikwanira wala mu mawulire kye tuyita red flag waliwo akabonero akakola ki akeewuunya wali nkugambye nti waliwo amawulire agasaasaana nti ofisi y'Obwakasujju Lubinga yaggibwawo. Is it allegation? Buule, is it allegation? It was an allegation. If it was an allegation, n'Obwakabaka bonna tebuvangayo kutubuulira n'Obwakasujju Lubinga tebuvangayo kutubuulira naye kye tulina okumanya ng'Abaganda nti etiquette and norms owulira ebigambo bino Amanga etiquette and norms obulombolombo n'ennono butandikira ku ssebugulu bwa nnyomo kitegeera butandikira ku ssebuufu bwango kutandikira ku ssemwenya Ssaabasajja Kabaka yennyini olaba waliwo obulombolombo obwamenyeddwa kitegeera Kasajja singa akeera enkya n'awandisa ekigambo amazzi n'ajjemujja ezannabansasaana n'esigala zeemu okuva olwo ffe ng'Abaganda tulina okutandikisa ekyo kitegeera ensobi ya Kabaka efuuka nnono kubanga obulombolombo n'ennono zaffe zitandikira ku ye kitegeera ate okwogera n'ebifo embuga waliwo kye tuyita ofisi ya Ssaabalangira kitegeera waliwo ne ofisi y'abakulu b'ebika bajjajja okitegeera jjajja wa Buganda okitegeera tebalina kye baayogedde kakati gwe tova eri ng'olwokuba oyina kompyuta ne social media gy'oyogerera Obwakabaka kitegeera wakati mu kwogera nyo tujja kukola ensobi tuwemule tuwebuule tuvume ekitegeera ate tuweswazi buswazi Obwakabaka buno butambulira ku kye tuyita okwekisiza waliwo ebyama bingi nnyo bye tutamanyi ekitegeera Sabayaliro osobola okubuuza nti bakabaka abali Kabaka bali bameka nga naye tomanyi ekitegeera naye nga waliwo Kabaka ow'ebweru waliwo Kabaka Namulondo ekabaka omwoyo kitegeera kati mu nsi muno tufunye ekintu kimu nti mulembe ogw'obwavu kati mu mulembe ogw'obwavu nti bakugambaawo ne bakugamba nti tuli wali kusimba oba tulira mu kobbo ewuwe n'akuwadde okitegeera oyagala kakasansi naawe obeerewo ng'olina oluseke lw'osima naye ng'olina ebigambo by'oleeta naye ng'ebigambo ebyo by'oleeta ate bityoboola nakola ki nakuyiwa kintu ekiri eky'omutindo kye tuba tulwanirira oba kye tuba tuprotectinga nasomye akatabo bulungi akafumiddemu ebifaananyi ebyabalongo akatabo nkasoma era nga ndowooza ku bbalaza nja kuba mumazera nsuubiza katabo kiguuli ali ku Uganda byogere nti nja kuba nzijja nkole ki mbannyonnyola ebiri mu katabo ki akamama kayagala okuta akamama Nnaabagereka kubanga ensonga weeva lwate wakajjeewa nze akatabo ndi munnamawulire si munnamawulire I'm not a random mu luzungu twandise nti random journalist nti essaawa ya leero
tombuuza lwaki nti wabadde wa president wabadde ono nayoki okitegeera buli muntu waba okoze ekintu kyobaako abantu boowa kati nze nafunye abakwasaganya publication y'akatabo kano bakanditidde mu butongole era nkayina z'omu ku bamawulire abaasookera ddala okufuna akatabo kano era n'ebifaananyi bye mulaba kabibe eby'abaana ebisookebwako nze nabisaasaanya pages okuliko abaana ne emboozi eyawandiikibwa mu Daily Monitor yali ya mawulire Angela Nampewo ekitegeera yo si yange akatabako ku lupapula kuba ku muko 2:5 kagamba nti ono December 6 2010 mu December ngenda ku mwezi mukaaga mwaka gwa 2010 I was blessed with 2 more girls okay nakuna ekirabo ky'abaana abalala abobuwala ekitegeera omunga ye Jedi Nakato omulala ga Jasmine babiri abazaalibwa mu Kampala Women's International Hospital era nga baana balongo ekitegeera kakati ife tulina kubuuza oyite yakugambye nti oba nazaala oba nakola ki oba na adopting yes ensonga lwaki oba weyise Kasujju Lubinga oba Kasujju kiki nti ojja topa ku kootu gambe kino kiri ojja Awandise n'akugamba I was blessed okitegeera obuzaale buba bwanjawulo waliwo kye tulina okutegeera nti n'abagereka tulina abagereka yakulira ekasanje oba ekyengera mugongo oyo omwana yasomera mu America yagraduate mu katabo kano nsoma yagraduatinga mu New York University mwana ki omukyala n'abagereka maama n'abagereka kakati bw'abanga yasomera eyo n'awanga eyo n'akolera mu bitongole by'enjawulo nga UN waliwo ebintu ebimu by'olina okugendako ekola nti omuntu yenna bw'aba yabeera mu bazungu waliwo ebintu byayogerako nga olina okulowooza era oba okutegeera position ye omuntu abantu essaawa ya leero okuzaala tekitegeeza agenda mu ssanya okitegeera essaawa ya leero omwana wange njogedde gwe njagala ennyo asobola okufuuka omwana wa Kakalaamu nga Kakalaamu azera ne mugandi Kakalaamu omwana wange mukusigidde era tugende mu kooti ne bawandiika ne kyetuyita adoption okitegeera abalala n'ebintu ebyebiringa ebyo tuwulira ne IV abaana bazaalibwa okuyita mu nseke n'ebirala ekyo si kyeŋŋambye nti oli bwaba akugambye nti abaana babe ekitegeera Awandise mu luzungu ekitegeera olindako n'atuuko gamba nti oba babuzaale bate n'ekirala mulimu ebintu byetutadisikasinga ekitegeera omuntu bwagamba nti abaana babe si gwabaliisanga ekyo kyokireka tebajja mu nsawo zo ekitegeera omuntu bwe bakugamba nti yafudde tolemerako nnyo ekitegeera olinda n'amuziika bwana Buule mu Uganda kyetulina tetuli abantu omuntu bwafa tukola ki tuziika muziike n'ekirala nti tutandike okumanya ekintu kimu Abaganda kye mulina okwegendereza tulina omujiji gw'abantu abaddeyo ne bakuŋŋaana ne bavuma nze nakirabye ejjuuzi ng'omwana ayogera ku TikTok ng'agamba nze gundi yansasula muvume gumu nze batusasula ne tuvuma abantu tulina abantu abaliwo nga bakukyankalanya nga basasulwa ekitegeera nga waliwo n'ebintu ebibozibozi ebijja nga bo balina we bafuniramu omuntu bw'aba awandiisa ebbaluwa tetumanyi motivu ye kubanga n'ebbaluwa gyetuba bw'oba ogiwandiise oba tulina okumanya ekigendererwa kyo nawe ogitwala bwe mba mpandiikira Kakalamu sigitwala ku New Vision ngitwala ku Simba kuba gyakolera kitegeera ate nsazeewo gigabira abantu nti banaye muze Kakalamu ebbaluwa kitegeera sigitwalira Farida Nakaziwe kubanga yadde nga bombi bannamawulire
naye ate Kakalaamu takola na sifalira nakazibwe era tebawangaala bonna ate sinoonya Kasuku Buule oba Alex Bongole ekitegeera kakati mu Uganda wano ng'ebbaluwa etuuse ku mukutu emikwanira wala ekitegeera fuba nnyo okulowooza kuba ntubirabye nnyo jjo nafunye omukisa nagumyemu nenga nalabye live nga ya mwami muganda waffe Lumbuje Kajulu nenga kanjirabe nenga kandabeko nabadde nkoyekooyaawo nenga kantwaliza obudde nga ndaba ku mwami ono byayogera kati nayogera ebigambo binagamba Kabaka bamuwamba ne bamutwalawe bati ne bamugamba nti asayininga ebbaluwa zitunda obwakabaka si bulifu keesi just amagezi matono ate Kabaka naye ebintu byakola nebo biba bibye sisolo setumuyita signatory ku bintu byakola Ssaabasajja ayina kye tuyita office je tuyite enkuluze tuyita Namulondo investment okitegeera ebyo byonna biri registered nga birina ne balooya ne basignatory kubanga buli company bwe registeringibwa ndi Uganda byogere ebaako kibe tuyita basignatory toba sole proprietor ekitegeera n'agamba nti ameteeka ligamba omuntu bw'anaabanga tategeera bulungi nga mulwadde tasayiningenga kintu why gwotegedde otya nti oli tategeera oba mulwadde yekyo nga kivaawa waliwo kye tuyita trust ekitegeera waliwo kye tuyita bagundu abalina powers of attorney ekitegeera gwomanyaanya alina powers of attorney zooli ekitegeera nogamba mbu yakola eddame balikola bwe bati eddame balikola balinga abakola lavuleeta Bwana Buule kyensaba okubuuzaako nze Frank Antambi ne Kakalaamu wano ku Uganda byogere yes ku nsonga eziriwo zennyini kuba omuntu kyeyanditaze okumanya nti ekibaluwa kye kiri mu kutambula kiri labeled ebigambo bino nti obwakabaka bwa Buganda reveal kiba kitegeeza nti abantu abali eyo bangi abatamanyi kigenda mu maaso nga bwe basoma lines zeezo bamanya bumanya buno obwakabaka bwe bwogedde naye nga te mu kunnyonnyola olambuludde bulungi n'ogamba nti buli wamu oba buli office eyina ng'eya Bwakabaka esobola okuvayo n'eyogera eya Nabagedike eyina office n'Emmenge eyina office kati kino ekitambudde ekigenda mu ssaawa 5 tulinde ddi emu ku offices ezo eveeyo ekakase oba ebigambo ebiri mu kutambula bituufu oba si bituufu kubanga kkirizo bagaana sooka owulirize kitegeera waliwo omuwandiisi wano mu Buganda twamuwa erinnya Egganda ompuliriza enkuwulira omuwandiisi mu Nigeria bamuyita Kinuwa Achebe ffe mu Luganda tumuyita Kinna Achebe okitegeera yawandiika akatabo bakayita Things Fall Apart ffe ne tukatuuma ebyaffe bisasika okitegeera naye mu kwogera ku olumu Kinna Achebe yagamba titwala omusajja omusirusiru ogenda nga akasukira buli mbwa gy'asanze ku kkuba amayinja okitegeera kati obwakabaka is a professional entity you do not respond to everything. At the end of the day, bonoddamu Lumbuye, noddamu Lubinga, gwetutefegedde ogenda kumaliriza otandise kuddamu baani muganda wange penge Buule kyategedde emirundi ne Kasuku n'abalala si kimu kiteekeko okuddibwamu leka njagala okutegeeza kino nti wali Buule wali nsoso okutegeeza Kakalaamu nti buli office ebaako n'omuganyulo gwayo ekyo akitegedde ategeere nti ne Katikkiro kennyini ayina ekkomo nti waliwo situation watasobola nakwogera ku nterese ya Ssaabasajja ekitegeera embeera ng'ezo tulina okumanya ng'abantu naye mukulu Buule mu communication waliwo ekigamba nti no even a no reply is a reply so wekigendera wano nga tewali reply evudde mu offices ezo tekikonfirming ebigambo by'omukulu byali mu kusaasaanya gafuuka amazima anti ze maliriza nkugamba nti ekereziya kati tuliko etugamba etubuuza nti intelligence yakye ki intelligence yake kabonero akalabika akateregeeza enneema etalabika nkitegeera oli bw'atakuddamu akuleeteramu okulowooza n'okulinda okuddibwamu okuliddako nkitegeera either abaakugambye nti oli muwuttufu
oba kugambye byeyogedde bituufu oba byeyogedde tebiri munsa ekitegeera amazima tegeekweka omwana gw'otaliisa oba omunoonyaako ki Buule kyenkonfaminga oba kyengezaako tegeera okuva gy'oli nti Kasujju Lubinga si muntu ng'abalabe balowooza nti yakedde ku makya n'awandiika wabula ofiisi oba kitongole erina kuba ofiisi naye gye tutamanyi oba weeri oba teriiwo kitegeeza taba muntu omu nti yeyawandiise collective people abekuŋŋaanyiza ne bawandiika abatula mu ofiisi ofiisi naye baako omutwe nti bwe tuba tugamba Bwakatikkiro obwakatikkiro tuba tugambye nti Bwakatikkiro era buwako ntino oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Kisayalebe yakwata Ddamula bwe tugamba Lubuga ne Lubuga ow'amasiro agaawa kitegeera bwe tuba tugamba naakulira Ssaabalangira nti owaawa toyinza gamba muno ab'emmamba baayogedde ab'emmamba twogera nga jjajjaffe Nsaalongo Mubiruziikwa gabunga tanayogera nga twagala omaliriza advice gy'oyinza okuba ate ng'owa abantu abaddala ab'emikutu gy'amawulire engeri gye bayinza okukwatamu ensonga zino engeri gye zigenda mu maaso waliwo ebintu bingi nnyo ebitukwatako nga bannayuganda ate biyamba abantu weewaawo tuli basanyu nti bwe tumanya nti Kabaka alina abaana bwe batyo bakoze baki kitusanyu ng'Abaganda naye ate muweesanga nga kitugattako kitono ebizibu binnyo bye tulina by'okudiscussingako naye tulina society eyonoonese naye nga bagyonoonye fe abagaba amawulire essaawa ya leero tukeera netudiscussinga omuntu alina olubuto nga si waffe nga tetutukwata nako essaawa ya leero tukeera netudiscussinga emmotoka ya kakalaamu ekitegeere naye nga nno watta mmotoka ate emmotoka eyo nga yiye tebitukwatako gamba tufuneko ebintu amawulire tetunatuuka mu mbeera tutuusa mu crisis oba mu bbula ery'amawulire amawulire gye gali mangi kitegeera ate n'ekirala bw'oba osazeewo ku discussinga Kabaka mbadde nkusaba kimu yogera by'omanyi ate weekitiibwa kitegeera tumuseeko omuwendo kitegeera mulimu ebintu bye tutalina kwogera lwaki otandika okubuuza ku bulamu bw'omuntu kitegeera omuntu aliko abaana emikwano n'omukyala n'abantu be kitegeera bw'oba otugamba nti no tekikolera omuntu alwadde takutulumya muntu bwafa tuli mu society ennungi ennyo wanda tuli abantu tetuli abafu ekitegeera Okay, tweyanza nnyo tweyanzege oyo abadde Buule abadde ku ssimu ng'ayita ku lukomo lw'essimu nga tukwata ku bbaluwa eyafulumye gye twagala okwetondera oyo yenna gwe kikosezza wabeera nga alaba tetulina wate kuba tatudiscussinga ku nsonga bwe zityo mu ngeri emu oba endala. We are very sorry ku ekyo ekigezaako kukwata kitambula mpolampola naye ebiseera ebisinga ebintu bwe bivaayo oba naye weetaaga okuba te nga weekuumirako nnyo mu kumanya omanye ekigenda mu maaso. Nina abavubuka bangi edda we twabeeranga awo ng'ebintu ebikwatagana ku bintu ebiringa ebiwulikika ng'ebyekikulukulu ekikulukulu ebyo simanya ebyo nga bavubuka batono nnyo abafaayo nnyo okuba te abalowooza ku ekyo naye olwaleero nsibye n'abantu abamu beena byaddala nga bamyaka egyo ntototo bwe gityo ne buli omu olubadde olaba ebbaluwa ate kino bannange olaba waliwo nali nkolako interview lumu mu Katanga awo nina chairman atambulanye ne Honorable Segginya bamuyita Bagonza ali mukolako interview lumu ku mbeera ya ghetto n'abanenge gye beeyisa mu ghetto saawa zino nangamba edda twabeeranga mu ghetto wano ng'emboozi ezirimu zowulira nti Kamiliyoni yaguze motoka bweti Bebe Kulu yalwanye ne gundi Bobi Wine akoze bwati gundi akoze bwati Arsenal Simayi Ronaldo bamuguze gundi yaguze bwati nga yemboozi eri awo naye yangamba we natukira mu ghetto by that time yangamba emboozi erimu wakati mwaba abantu yegamba bali mu kutunulya ku future yaabwe weenaabira mu byobufuzi ani ayinza tugasa bwati kiyinza tugasa tutya Bobi Wine atugasiriza azatya Museveni akoze atya byebintu ebyali bitandise okwatenga bijje so olwaleero lwendabye ku bantu nga bamyaka egirina okubeera nga girooza Arsenal aguzaani Simayi Mani aguzaani naye nga bali ku ebbaluwa etegeeza ki lwaki essaawa zino leero lwenkirabyeko ensonga ki nkiwadde tok netwogerezeganyako mu ngeri emu oba endala ina Lumax omuntu gw'okubidde nga watugambye
kubanga akatabo Kannabagereka autobiography y'Efuluma na kuzomwezi nga 23 so tubali tufuna ko omuzungu twaita snippet akatonotono naddala ku ekisinzo ku highlighting abe balongo ababiri Nnaabagereka ababadde atugambako ate abaganda ffe kitwakimanyiko era mbadde ndi mu anticipation okubanga nfuna akatabo naye Buule engeri gyaganye muna akasomye okutuuka wakatuuseeko tuba bwe nandisuubidde mbuno yamanyina bingi nnyo ebirimu naye mu kwogera kwe akakasizza nti maybe temulimu points ziraga nti abaana oba Nnaabagereka bafuna mu mbeera eno oba babo bali adapted oba kitali ekyo naye mu nsonga enkulu gyasinze okunokolayo tuli mu situation eya social media whereby nti ife ng'Abaganda tuvuddemu ensaze twali tulina edda okubeera nga tudiscussinga Bwakabaka byakabaka n'ebiringa ebyo naye tuze tukulanga baliwo personalities ezimu ezikola character assassination ku Bwakabaka bwa Buganda n'abantu Kabaka bataddewo okubeera nga babufugirako tulabye abasajja ab'enjawulo betuyita abakukunavu abamu avayo nabeera nga ayisa mu Kabaka amaaso ayisa mu Katikkiro amaaso ayisa mu Nnaabagereka amaaso abaana ba Kabaka amaaso naye nga tekyaliwo luli naye nga media naffe tulina okunenyezebwa kubanga owa media okyaza otya omuntu kuba mulimu stations nyingi ne TV zisazwa karakita eyo gy'otegedde gyesigenda kumentioninga linnya countless times nevayo nebeera nga ekuba esoterera Obwakabaka n'ekitiibwa kya Kabaka so ne kibeera nga ekyo waliwo communication gye kiraga erifa abantu oba abamu nikibeera nti naffe tuli free okubeera nga tukola ki olumu naffe Kabaka tumuyisaamu amaaso that's why nti waliwo ekizibu kye tulina mu bapanelist be tutera okyaza panelist ebiseera ebisinga waabasumuludde batayagala gwe kuwuliriza kituufu n'ogezaako mugamba leka njoyina kati kwegamba akuteeka mu state eraga nti ye olina muleka ayogere kyakola ki kyayagala naye anyway saagala tuvuge mu ange eyo bwetyo it was just a mistake mu ngeri emu oba endala naye kwekyo kyonna ekigenda mu maaso ngenda kuddamu neetonde wabanga logo kikosezza wakati mu kutuula wano ng'alaba sifa abadde basaana okudisikasinga ku kino ekintu I think it was in the first time yango okutuula wansi okudisikasinga ku Bwakabaka naye ngambye ngenzo gidisikasinga ko mu mbeera bwetyo nga ndabye ku baana abali mu myaka ejaffe gye tulowooza nti bandibadde mu bintu birala nnyo naye nga bali concerned about ekibaluwa ekigeza kukwata kitambula mu ngeri emu oba endala naye nja kwongera okufunako ku bakugu ab'enjawulo bogezeeko okuba ate nga bongera otangazaamu gofunye abadde mukulu nnyo 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 anyway wiiki eno nina omwami gwe bayita Record era Butidda namukugambyeko era story obadde maliriza story eno ngimaliriza bulungi mumanyi ebadde weekend tubadde tuli naye ngeri omu oba endala nga tutambuza naye story ezo personally mama we yasooka okuncontactinga yeye yasooka okuncontactinga Butidda nencontactinga mama we nenzaba nencontactinga Butidda nemala nemusinkana ng'omuntu nemanya kyalowooza personally ngezezaako nnyo when asemba okubeera nayo mulabako face to face yali angambye akoyagala bba mu ggwanga lyatu Uganda agenda akole ki ayiye era yakozesa ekigandaga wennemerera obba mu Uganda wakiri okukola ki okwejja mu bulamu nenoonya naŋŋondezaamu nandaga nti newaaba agenze mu Buwarabu asobola okugenda n'akola ekyo nendaba nga kyangu nenkontaktingako bakaluvini abo kayanje ne balaga nti basobola omuyamba omukola ki omutwala now mba ndi awo nga mugamba nti njagala tugende ewa maama twetonde namugamba nangamba kala musobola kugenda mama nga siina ssente ge mazima naye singa nfunayo oba muntu asobola okunsayininga biki nentandiko enziramu okukyusa obulamu Shonga Albert Shonga yali manager wa Shasha Brighton era aliko bbaawe ne mu contactinga Albert Shonga etwogerezeganya naye andaga positive reaction ku ngeri gyayinza okuba ate nga signing omwana ono naye ngenda omucontactinga nga yogeddeko naye namugamba ddemu amukubire naye nga Shonga ye kyagamba nti mu ggwanga taliimu ayagala akwate omuntu asobola okubeera nga ali ku Butidda yamuyite ayisenga mu ye ono ssente afune Butidda kubanga kimubeerera kizibu Butidda bwamwetaagira ate sime WhatsApp efudde ate kati awayinza okuba nga jaluzinga ki nengezaako so wakati nga tukyalimu eyo embeera Butidda yakubye luyimba nga yeetondera maama we era ye alaga nti ndowooza oba nabo batamusisinkanye kasa tutuuse obubaka buno ne bweyongerayo abufune ye kyekisinga omusanyusa yesa kati mukyo ensonga eno etolera ku bantu basatu Butidda era omuyimbi maama we then ne muganda wa Butidda
ye Butida ensonga esinga kwazeetololeza mbuno yenna tabula yasinza okutabula kuba Butida mu kugamba nabadde ndaba interviews okoze ebbiri Butida nga yannyonnyola agamba nti wa mu Luganda step brother yabeera atya kwe kuvuddeko ensonga ezo era step brother oyo ndowooza yalinamuko kasente bambi nti maama amuwa embeera bwe yali ekyali nnungi Butida yalinga wa maama era nawe wabadde oyogera n'ogamba nti maama yalinganga musanyufu nnyo eri Butida era nga ali proud of him kati kisinza okuvaayo kyeyatonnyamiza ennyo kwe kubeera nti maama ateekawo embeera egamba nti omwana abadde nga amuyisaamu amaaso omwana nga avuma maama era maama teri maama ku nsi yakera kusindika mwana we ayinza kumuwishinga kufa kuba n'Abaganda bagamba azaala ekibi akola ki ne maama watuukira okuvayo n'agamba nti omwana wange oba afaafe eyo statement ebeera nnene era ebeera eweyinga kingi nnyo kye tulina okuteekako amaaso kitegeeza nti omwana maama yamusobya naye omwana alina osooka n'akkakkanako n'amanya kimu nti no maama takola ki maama tasobya kyeyategedde yamaze n'akitegeera omwana yenga ye yakitegeera yamaze n'akitegeera mu ango kati amanyi ebiseera ebisinga tufuna obuzibu nga ffe ab'amawulire ti omuntu ajja n'akuwa ebintu nga byamunda naye ng'ate olaba bambi okutaasibwa oba oli awo okufuna n'oboga kati abo bashonga okutandika omugabo musayininga yavudde through nga deep secrets zino zaalivuyinze ne zivaayo now omuntu asobolokera kumaca n'anenyo w'amawulire to do that story lwaki yabyanise neweesanga nga gwe naye tolina option kubanga tosobola kumuyamba completely noga nza muyamba kuba yayagala kupangisa nyumba ajeyo mukazi we amuleete eno nze sizirina naye nsobola okukozesa ogwo omukisa gwe abasobola omuyamba nga bayise mu ekyo ow'amawulire aba akoze ensobi ki ow'amawulire oba tolina nsobi gy'okoze naye gye bigendera eyo nti fenna abantu abali wano tulina ebizibu mu mafamire ezigaffe sige gali awo agatudde n'okuddawo okuteekako Butida tumugamba Butida kyakoze ekisembyeyo mu bubi byonna byonna naffe abantu abali wano oba n'omuntu ali eyalaba naye alina obuzibu kankujukiza story nga 3 oba 4 mu abantu be bamanyi waliwo omusambi w'omupiira amuyita Emmanuel Shea Adebayo yali muzanyi wa Arsenal yaliko ne mu Man City ne mu Real Madrid abagoberera eby'omupiira yatuuka ekiseera mu mwaka gwa 2009 nga alina baganda yazalibwa mu ggwanga lya Ivory Coast nga asasulwa emitwalo 17 ejja pound ebungereza by then ngewake wawe Togo ye muzanyi w'omupiira asinga sente ne mu Africa nga alinyanga owokusatu naleka maame wake Togo ne baganda be sister manyi kati obeera ofunye ku sente ddala abantu abali eyo family ebeera dependent kuggwe kane kwa Adebayo w'ekitobe kyali Adebayo natuka ekiseera nga baganda nga mulimu abantu abamuwa amawulire amabi ku maama we batuuka n'omugamba ekintu no maama we akuloga Adebayo n'agamba ne bamuwubisa nnyo era BBC ne kuba story negamba nti maama wa Adebayo aloga Adebayo nga yabyogera kubanga waliwo abantu abali akola ki bamuwa amawulire ago maama yo gamutuukako maama n'akaba amaziga mayitirivu nnyo n'agamba nze yakeera enkya gwa Adebayo nomala emyaka ena nga totambula nenkutwala nenkusabira kuba maama naye yali mulokole kati no story nzijukiza ya Adebayo ko ne maama wa Butida naye mulokole n'agamba nze yakuyamba nenkuyola nenkutwala emyezi mwenda nenkusindika nkuloga ntya mucho Adebayo n'agoba maama we mu nnyumba maama we n'abeera nga asibirira $2 nga ze bamusasula olunaku ng'atunda nnyaanya mu katale okuva olwo obulamu bwa Adebayo tebuddangamu kubeera kyekimu kubanga maama yali amunyiigidde Adebayo alina muganda wali Germany yavuga trucks zino n'agamba Adebayo nti abali mu kuwa amawulire ago si batuufu maama tayinza kukola ekyo n'Adebayo yagaana okuwulira era essaawa zino mu 2023 Adebayo yali esambira mu Arsenal mu Real Madrid mu Man City mu Spurs n'agenda ne mu Turkey essaawa zino omupiira gusambira waka yaddayo waka Togo kitegeeza ya declininga so omuzadde ebera blessing y'amaanyi tetulina kubeera nnyo nampawa n'abazadde omulala w'okubiri wengenda okuwa amuyita Eminem rapper Eminem oyo taata we yamuleka walina emyezi 3 n'asigala ne maama bamuyita Debbie Mathers maama oyo nabeera nga bakulira mu ghetto n'abasungu balina zi ghetto so yabeera nga akulira basula mu zi trailer parks ezo kati maama n'akuza Eminem naye maama yatuuka ekiseera nga biganye obulamu buganye maama nabeera nga asibirira njaga abeera ku njaga nabeera nga omwana Eminem omuto tasomye bulungi kimala amuto kyalinga n'ebiringa ebyo Eminem yafuuka sitanga w'amaanyi atandise okukuba ennyimba natandika okukuba ennyimba nga adisinga maama wavuma maama yakuba oluyimba bayita cleaning out my closet lwali 2002 nga mugumu awo n'akuba oluyimba olulala without me naye Eminem yatuuka ekiseera nga wadde maama yamukola bye yamukola ebyo naye mu bukulu wano nga maama amwetaaga era na reconciling alina ku balita headlights ng'agamba Eminem azadde abaana agala abaana babeere nga bakula ne jjajjaawe n'abalala bangi olwakadde
kyo mukyengezako okulaga nti regardless of buli omu status ye gyaliko issues zino tuba nazo oba oli mugagga oba oli mwavu osobola okwera nga olina issues ne baganda bo nga muli musaayi abamu balina mu kweroga besindikira amalogo n'ebiringanga ebyo so mukomawo ku story ya Butida era gyegenda kuba twetaaga solution kirizo baganda era nakusanyukidde nnyo okubeera nga okyetaddemu okubeera nga sikufulumya story wabula amagezi sige mufunyi golo ne betwogera nga sibya amawulire ng'omuntu nga twogera naye ng'omuntu kona wido mugamba nti bafune Uber aberenga nabadde ndowooza singa nfuna y'omuntu asobola omuyamba n'amuwa Uber kati kino kye bayita okweyamba n'ogaaka neeweeyo ku lulwe naye nga tumanyi kiyinza kuddirira naye mu kyo kirizo bagaana Butida kyalina okukola kuba maama oluyimba fine lusobola okukolera audience ya Butida nga yo bafaani naye maama teyeetaaga luyimba maama yeetaaga Butida nakakkana namanya nti ono ye maama n'agendayo n'akuba amavi wansi n'amulaajanira ne yeetonda mu buntu tayise mu muntu yenna yenna mulala maama jatowolokoka kubanga bagamba abazadde baffe abatuzaala be bakusiba emikisa gy'oku nsi oba be bakusiranga now ayagala agenda okugendayo ng'alina amaze opangisa ennyumba ekyo kikyamu ajjeyo omukyalo oyo ali ewa maama mukyala we amuteeke mu maka alyoke maama ajja musonyiwa yagamba nti talina mbeera yena ayinza kuba ate ng'emuleetera ogenda okukuba amavivi ewa maama amala aveeyo ng'era omukazi asigadde nze nandirowooza KAKALAAMU ekyo kikyamu ffenna tulina abazadde naye naffe olumu olusobola okubeera nga ekampala bikutte n'ogaana okukwira maama w'essimu oba ogendayo okulya olunaku oba kinga toyina maama ne bakubisa n'ogamba kitwaze kulya Christmas oba genda maama n'ogamba nadde siina ssente ekintu ekyo nno maama kibayisa bubi kiba kiraga maama ye omutadde mu kifaananyi ekiraga nti ye akwagalako ssente nabyomuleetedde naye nga kkiriza bagaana maama guba musaayi maama ebeera nkolagana eyo so Butida talina kutya oba talina ssente oba n'essaawa zino ekiriwo kyalina osooka okujja okukakkanya maama mmeeme ye muli wa maama yagambye alina stress alina sukaali n'ebiringanga ebyo so alina kukwata bukwasi ekkubo oba talina wadde ekikumi maama asigala maama kimanyi ni maama naye omwana we amwaga naye olw'obusungu obungi yakozesezza ebigambo bye yakozesezza ebirala bisobola okujja oluvannyuma basobola okusala entotto wa maama yamulaga mbu nno osobola okuzaala omwana n'omuleeta ne mulabirira takibaddeko na buzibu bonna kuba ne step brother ali mu picture eno gwe tunaba discussingako nnyo kiraga nti naye abadde alina engeri gy'ayambamu maama ne muzzukulu we muzukulu wa maama ne mukyala wa Butida so ekyo kya ssente kisooka kiva ebbali Butida akwate ekkubo agenda afukamirire maama asooke yeetonde ebirala bigenda kwekolanga bwekozi byokka muno waaki tumalirize muno waaki nno balina films empya buli lwa kusatu n'olwomukaaga balina films ze bateekako naye nga gwe obeera olina smartphone oba olina smart TV muno waaki eno etuyambye nnyo okubeera nti etuggyeko embeera eri osobola ogenda mu library okufuna firimu gyoyagala Black Panther okutuuka nga bakuwadde Kinigeria naye muno waaki yeekulaga nti firimu zonna eziba firimu nebeera efulumya olunaku lwajjo muno waaki egenda kubeera egikutuusaako bulungi oba olina bana balina zi laptop bano onyiga bunyizi www.munowatch.com oba olina smartphone osobola ogenda either ku browser yo oba Google oba applications ezajja muno waaki n'obeera ng'olaba gibeera emitwalo 3 gyokka egya Uganda ennaku 3 kitegeeza buli lunaku oba osipendinze ennusu 10 ku firimu ezisukka 20 oba 3 gy'oba osobola okulaba tuddemu ku Mulokutaano amina Mukama asiimye amina sebo atakumira mpeera abankuumire